kati omuyaga bwe gwafuga omungi mu 2019 sina mulimu ndi buto bikintu mulide like ni confused kati nintola awo ningamba Katonda waba agenda kuyimusa omutindo kati agenda kuyimusizaawa nitandika okunoonya when directinga amaanyi Katonda n'omugamba nti kati Katonda amaanyi gatadde wano oba oyimusiza omutindo kwe kuddayo okusoma buli bwe nayitaga mu hardship mufo ky'okusula nga ntunula nga ndowooza ku bizibu nasula ntunda nga nsoma. Ngezaako gamba nti sometimes bw'olaba nga embeera ng'ekaluye ofuna faith yo yennyini enakyale ya Katonda like ky'onoogamba Katonda nti ondaba nsikiriza sitaani kundaga nti oweddewo. Mu first semester yange nali nakapulayingira course najja pulayingira ndi omutoba nataka kuzaala bage ne bantimba nti batuwadde bagituwadde bukibiki kubanga makerere munanga si buli apply nanti afuna ne batimba nti batuwadde twali 14 ne bakubira esimu nakazaala baby nga 2 weeks ne bakubira esimu mikwano gyange gingamba batuwadde kurosita jangu tutandika okusoma kiki konze kale ngenda kujja sinawe banimira nti nakazaala kati immunization yaffe njukire yasookera ddala nga baby wange wa 6 weeks bwenava immunization bikira ku ssomero ndabe bakola ki bo be batuwadde nabo course nabasaala bavaana mu lecture mukwano gwange omu nga batandika nga 3 weeks ago mukwano gwange omu nga sitandikanga nandinakawedi mukwano gwange omu namugamba nesanga mukwano gwange omu namugamba ojja kubanga ompeereza nga notisi buki namusomye nagamba Doreen anti eno koosi ankunyumize koosi they were applying it kuba 2015 nikomi yakagraduatinga nakati sikimanyi nti ejja kuba ya simu tojja kusomera gisomera ku simu okuva 2015 up to 2019 twala 2019 awo ningamba okay kati awo ngabitabusi nagamba olina okujja n'omwana wo naye ojja kugisoma physical tejja kusoboka ku simu ningamba oba kati ate bino byenatandise naabisobola naye Katonda ng'ayinza byonna. The next Monday nandi nentandika okujja nga nsoma n'omwana wange nga baleka mu shedi nenkomawo nenyosa nezuuka mu class nenkomawo nenyosa kati munnange that was a joke like people used to be like ani nali mwana oyo like kiki naye tasobola kulinda mubabi n'abamu ba classmates bange nange nga banjogerako nawe ngalinga mu 8 weeks nga abantu banjogerako oyo abaana abisobola oldi koosi nzibu nonaye Katonda nga tutambuza semester nga tutuula bibuuzo etwatuula ebibuuzo nafuna 4.2 anti buli omu yakebera lisiti naddamu n'akikebera ne baddamu ne babuuza kyekigenda mu maaso azinga oli omuwala ali alina pepe yalina 4.2 kyali tekibamako mukoozi netujja mu semester tukati nga nina different respect abalinga bansaasira kati nga balina okusoma nange kutulaga bo belina okusaasira kati nga nina respect yanjawulo netutuula Katonda n'abamwesiga ne semester 4.2 mukyali 14 nga tuli 5 abalaba bagira nga tebalina kakati natuka ekiseera ngaze muwala nzeka mu class nga buli omu antwalanga bebi kati munange covid n'abaawo kati covid bwe yabaawo nze mu kifo
mukifo ky'okutwalibwa ensiri kibiki nebaza mukama wala baali baworrying about okufandi what nze nga ndi mu research producing papers publishing the journals nga like ebyo si byebizibu byange nakimalize wendi ate kati n'ebizibu ebirala wendi ate ebizibu byonna bindeseewo covid yanatwala wendi tweyogereyo n'okusoma nebaza mukama nti na challenges nyingi embeera olwo yali taafu eyo ng'ogivuddeko nalinga siina tuition nga buli kaseera ntuuka era nebaza mukama olw'emikwano kubanga nina mukwano wange omulala bamuyita Tesi mutera omulaba tutulana mikwano nnyo like ali so stable naye like omukwano akubeererawo okusinga obuganda anti yaŋŋambako olugero ojja kusobola bizinesi yangeogeraaaasasola naye nga tagandangako tagamba nkonedde era n'olwo lwe nali sitaaka okuwaayo obutawo bwange for grading zaali sente nyingi nnyo ngenda okuzijja mu bizinesi miliyoni 6 okuzikuba nga mpulira ntyana okukimeshoningako naye ate best friend wange nakola ki nazijjayo nange bwentyo nekola Judith one. Tupade friends since 2005. S1. Since S1. Udoni ya nyumbani. Mwani mduwe kuti. Yajiritana kuswitchinga on computer na lisi na banga. Natugenda mu lab. Atenga yeye avega yazanga. Ngaboba bumani natugenda mu lab nangamba jangu kati mbigiriza abantu bali stitching on. O printing a board. What go coloring a paper. So mukwano gwange nnyo we have come from far kama mumpero mukisa era n'akaminga through nze no n'obutamugamba era munange tonyombanga mutuze nga simanyi takasirina nali mugambako bugambi saazi musaba namugamba bugambi munange era mze gift and are you going to graduate, are you going to hand in namugamba neda munange there's a 6 million gap between me and handing in nagamba mbeleza account number yagala chikuya msirize naziteekako sina income simanye bana kusasula ddi oba ddi naga ogenda kunsasula kyoba okola graduating naye katonda n'akola emikolo nensubmitinga masters telinga degree nti wano obaera osoma degree buli omu buli kimu kiggwera makerere bakumakirirawo masters bw'obeera nga okoze research n'abalala abayivu mu mayunivasite amalala independently balina okukakasa nti kyokoze magezi oba okopi so mubeeramu eyo session ya external examiners nebigenda mu external examiners abasinga biserako gwera eyo noddamu butonga byewakoze abalabalabanga bibulamu nebaza mukama nti tewali external examiner yampa less than 75